yakeranga kumacha namusaba yondowooza ng'ekikumi koza Abamerika nabo abasinga banaku. Abasinga banaku. Abasinga banaku. Mulimu batono abali genuine abalina ssente. First of all, those people are idle. No, they are babeera bakola. Kati kankubuulireko those people ogamba nti no idle. Jaba babeera lonely. Ayinza okubeera ku mulimu. Ngomulimu sigamba nti kati ekifaananyi kye batusiigiraye nti babeera bize nnyo tebalina budde biki naye osobola okwogera kati nze nkugamba sakubirako osebe n'aba ya Pretty Nicole. Yes. Neekubira n'ekirevu. Lindako mpudiru ki wali omutunda mukwano nali ku bizinesi nga baŋŋambye nali ku bizinesi nga baŋŋambye sayikola kyonna kyokola mukwano nga bampaddeko ne deposit. Watunda Pretty Nicole? Saamutunda. My thing yinze nali kufuna bufunyi namba. Akwe kutunda ate waliwo ekirala? Kati mutunzi. Kati tunda abana abobuwala. Mukwano tonja Samira. Kati kankubuulireko. If someone calls you nagamba njagala enamba ya kaakana akaddugavu akaasama ennyo. Kituufu. Ndi mu kamera kamalirize. Kati empewo ekutu oli oyagala kwegatta. Mukwano oyo tuyina bye tukola tuli mu business. Ngwera feyo wakantu. Soko njo cheyawo bro. Oyina mwabiri oyagala kola ki? Ki? Mukwano tonja Samira twala eri olubuto lukulinga olw'enfaana. Wamma. Oyo nagera kuba mukulembeze waffe Makindi goyisamu eggaali. Soko ombuli engeri gye watunda mu gundi Pretty Nicole. Pretty Nicole saamutunda business teyaggwa. Omusajja nanga bali nno nababi. Saimo ina mumeka mukulete. Soko je. Kati tukuwani tukuleterani. Happy Power. Saimo genda. Speak of Happy Powers mukwano. Mukulu nnyo. Nedda si mukulu. Inze kino kinako ne proof waliwo atosinika amaji. Lindako. Bamuteeka mu beti. Wallahi nga bagenda kumulya. Ne bamulya? Simanyi abasha. Nde simpe mbenenge zange blood. Mpa. Abantu ne tukola okuva ku macha pakola. Mase tusaka ku chai. Oyina chai mufumbe? Sinikira muli ebinyo kibuuze kyobuuza. Todagenda mukuwanga mubisi. Kati byokubuuza kyenjagala. Okay, tulikuza tulufumire Jesu Sabrero nakulwa kumaka lwero lwenyine lolabirako chano yo ntane eno. Lwache kubetanya mu July. Bakalu chovula betonyo. Bilagala tu akumaze. God has been seeing Uganda and women aga no we need to. Mase tontela muzi ya dene sukali. Chai wameka. Wa 10. Mpayo chai. Oyina mata. Oyina mata, ina chai mukalu. Kuliko spice almost spicing bulungi nnyo teekako. Kati sukali gwe badogeno teeka omwono gwayagala muteeka omwa. Nze masa akimanyi sinya sukali. Anti owuwa mumpe. Tubenga obeka tofiiridwa. Sukali mungi. Ojja kulekera ofuna amanyi g'ekisajja. Mama mbadde ndagakubisa nani nze sirwana. Ndekanza. Kati mbadde ndagakubisa nani. Kati olimba nnyo. Mwenye sajja sina kigangaza kuba sina kugenda lwana naye. Kati abali mu America kibaluma nti tuli wano Uganda tunywa kachayi kafe. Abali mu America atenga kibalumira ki. Bojja bali tebanywa chayi. Bantamya abantu. Bakoze iki? Oli wabireka bakoze iki? Balina nnyo I know. No, yeah, true. Bali boogera basama beesoma tebalina ke balina banaku bazibu ne yakagenda yo omwezi ogumu agamba nze no ngeno tuba bize kyokka nabagamba baba bize abayagala kubire munyime essaawa nga kikulu. Lindako kigambo tebalina kye balina si kinene nnyo. Tebalina kye balina boogera nnyo. Okwogera ennyo kituufu. Ono ng'alinga atabuddemu. Atabuddemu ki? Wange atabudde mu mulabide ku ki buno bubaluni. Tegeza muli musukali. Kale. Kati ono yowe bitano. Kochi wange yanganyo ku ya is. Wa 10. Yaganyo kunywa ice cream. Kochi wange anyway nali navada kusukali since 2021. Era nawe wali tulina sukali nnyo ky'omwagaza. Kati
Bemba netagayo ka glucose nga nfunira kawo glucose owadda. Mwana gwe. Togambisa mwana gwe kumberenge zange. Omanya abantu bwe banyumyanga emboozi ng'olina yakulanga mwana gwe ddala singa kumbe. Mwana gwe. Ebintu by'omukazi byazzeemu. Navaano nga kugamba yakuza baba ba Japan nga bakuba migere. Maama we yakomyewo ate fulula biswa. Era wallahi. Tewamulabye? Chicken yamulima mbu yagenda South Africa. Walidde ali mulaba. Chicken afulumyeko eggwanga muzine ennaku. Bomo omukazi yaga. Ana ya chicken. Era nagambye nina okubuuza gwe wali owolereza wano ebitakwatagana. Mama kati kakunyumiza sole bweti. Mama yakuza yako disogede ensonga za 2 esooka olunaku lwenyini ekivulu ekyaliwo yalaba ku ssente yadde yamuzza ewaka transport yamufuna kitegeeza nti baamukola ki naye ate zino ze bamusondera waneeno mu maaso tojjukira mbuno gundi yali azikuŋŋaanya ze bagamba gundi ze yamusikako n'ayitamu ate oyo ze yazirabako ekyokubiri tebamunyikangako ku kigambo kyapa nyumba ttaka biki kyakusatu enkeera bw'ayogera ne chicken chicken n'amugamba omanyi nfuluma mugenda South Africa naye bwe nadda nja kulaba neekwata gine ataano gakole ki gakubeeremu kwe yakoma naguno gwaka yakoba ku mitwalo aga ataano n'akwata emitwalo 15 n'agenda mu ddwaliro yali mulwadde emitwalo 35 bali bamubanja enju n'asasulako enju okuva olwo taddangamu kuwuliza mbu lwe yaddamu mukubira yamuwoleza bannange ndekaamu kati kambuuze eyo sho chicken gye yakola singa teyagikola mama yakuza yandibaddewo no yandibaddewo nga kimanyi talina amuyamba kati akimanyi nti tewali agenda muyamba that's obtaining money by false pretense nkitegeera naye kati olaba nkubulireko ndonzera abadde anzise Donzera? Wali waji? Apostinze ku Facebook. Nagamba nonya business yakukomawo ku investinga mu Uganda. Mu comment zonna zaasomye ajjamu ya tours and travel. Era posted dake badde Donzera tours and travel. Era gatandika company ya tours and travel. Ate bana Uganda bajja mugira. Ye bagenda kuwagira. Kati kyekyo kyenkugamba. Kati wano Uganda wetuuse dayasi gwokutte gobba. Sweet wanene kati ekiriwo tuli ku luyimba rani okutegobba mwana gwe nedda mukwano interview tagenda kola nga tukola bwe tutyo ngamba lumu kugwera akaberenge ka 5 banguli akaberenge ka 5 wamma mama anti waffe tuwa akaberenge nze abantu bano bonna ba anti bange ba mama bange ba anko ba dadze ate bw'otaba noonye Kampala oli n'oba naako n'abamu olaba eyo association eri yonna yabubina tebalina kiddako bali awo bewa amagezi ga kwambala bubina okujjako mukwano gwange omu munnange nno omu bambi yankubirira nga n'asabayo akantu bw'analaba interview nga tenakola kantu ayambadde ki Bulaka. Bwanalaba interview nga tetunakola kantu agenda kungamba yayambadde bulaka. Yangambe tukoleyo akantu. Tekagenda tambula. Lwaki? Tokola bintu bya kisiru feeyi nga lwaki tekatambula. Gwe emera nga goze gulidde basigoze gulidde. Obadde osaba ogambye otya? Ngambye bampeeyo. Mukusoko ogambye otya? Ngambye kakugulire yakabereke nkekano. Oziba omusabirizi taba nantondo gwe buno oberenge butambula. Olalo ninagulira nambwa yakaberenge era buli wazanga bayagala muwira yakaberenge. Munange oli mukwano nnyo gwa chicken nkulabye kyobulaba omuwolereza. Nedda bambe sokolereza chicken. Kati obuzibu bwe buva aba chicken ebintu biyinza okuba nga byamusobako. Tobola yavaayo n'agamba ennyumba mumpemu emyezi 18. Kati ye ayinza okuba nga alina kya planning. Iye. Katula chobo. Kati ngokedde ku macha.
nenkusuubiza kino nengamba ddala si nnyina wangenda kugwirayo wano kapichi otandika obulamu okapangisenga biki nengamba naye ani kugenda kulya kapichi nedda it's an example we failed man kubanga ebigere bikususse nkuba bwekuba omusana bwegukwaka nkuba bwetonya tetukola nzize enkuba etonya bweti ndaga wentobyeko ojja kutya mukwano jampa mbisibisi yino tizimbisi yadda kati ojja kutya kyako ero utaka ofunyeko kalifuti mama ngani ali awo naye okuba obulinze ne butakoyo kuba lipa haneno gwe sokoleke mbadde kyagamba obuzibu bwasinze okuva olunaku lwennyini olwagundi Shuttles boss oyo yalema okuvayo kwogera ekituufu ebintu bimaze kusoba atandise okuba bamugamba ogamba ekivulu kyali kyammwe ku kivulu tewalabikako n'abamubuuza lwaki tewajja ku concert ku kivulu n'agamba nali saagala ebintu babingattemu ne bagamba wali olina okukubira alamu lwaki olinda ninga tefena tumanye ekivulu tekyali Shuttles boss teyaliko ku kivulu tumanye enzira y'ekivulu ekyo gyekiva naye ku ssaawa n'agamba ekivulu yakola ki kwegamba kwali ne Shuttles boss watuuka ku last moment n'amanya nti ekivulu kibamutaddeemu kitegeeza obubbi bwali bwe buti naye yaliko mubabbi naye yali ayagala ani omulalo owokusatu gwesonzeeko wano ye bamumirawo ssente nga lumu January Shira Price naye yashirimu ate ku kifaananyi teyaliiko gamba ekyobubbi yashirimu of course erinnya lye baali balikozesa mu bubbi yes but she clearly said singa essaawa ye baali bakwata yali asooka kuggalibwa mmeremeka bamutayimba ne balyoka babiwuliriza oluvannyuma nga bakwata bikinga ekyo kintu kyali kya charity leka nkubuulire ate charity baagikola kyabadde njagala okukola tebagikola naye era tewali asobola banenya nti tebagikola okitegeera nze kati bwe mpaayo nenteekawo sho yange neŋŋamba ngenda kuyamba abalema baawali gold okitegeera abaawali naye tositula muntu n'omutaginga along nze obuzibu bwange bwe buno ekyo kivulu naye bandikedde ku makina bagamba nti no tekiriiko charity abantu bali bajja kujja babagiraani kati nemmwe kamba problem kuwa muntu suubi mumanyi sente ezavamu ekyo ekivulu simanyi yatugamba miliyoni 2 kati bwe ziba miliyoni 2 miliyoni 2 zigula ettaka ne zizimba ennyumba nedda tezibikola batuwa muntu suubi essuubi Chicken yabagamba nti ennyumba tagenda gizimba Chicken yabagamba ennyumba agenda gizimba akwate simu z'omukazi amugambe waliwo omuntu asobola okukubira ne bw'aba takubanja nakubira nnyo amasimu wallahi ne gakutama nina gwe nasuubiza waliwo gwe omuntu gw'osuubiza nakubira amasimu ng'olingalinga eyakuteresezza nina gwe nasuubiza n'azinkuya ne mugamba oli wasuubiza okukwata ekitegeeza nti omubanja kati waliwo mu gurupu yammwe mu gurupu yammwe mmwe gurupu yaffe yaki ogimanyi mu gurupu yammwe mulimu omuntu alina omumerika gw'amanyi naye bannaye yakeranga kumakya n'amusabayo ndowooza ng'ekikumi koza Abamerika nabo abasinga banaku tugenda tutuukawo Abamerika obeesobyeko n'obonaku nedda kunyumiza emboozi yange gyenyumiza naye ogendagera mu bitoozi z'Abamerika abo kati nedda ngamba abasinga banaku abasinga banaku mulimu batono abali genuine abalina ssente kati n'amukubiranga yono gwe yakubira alina ssente kyali wange ye bakomyewa n'Omumerika gyowa online yakututte yakuweereza ku ssente eyakwanidde online oladde tonja samira leka nkunyumize story yange nyuma sagala otandike kabozigo ga kisiru mukwano kyali wammwe nga oli namugamba enja kuwaayo koki 5 ebya $. Hai zali nyingi yamusuubiza kinene nati kati ono kyali mukwano gwange nnyo ne bakola ko kyana nga ngenda kuteerako 10 azikuteerako kati nga mugamba kakole ki kamalirize waneeno ngenda kukola ki ngenda kuteerako gaye yangamba omusajja yamukubira amasimu okuva nga omanye obutawumuza simu ngeba yakavuga namugamba naye kamalirize ndi ku mulimu waitawo eddakiika 10 naddamu namukubira kakati wakoze ota namugamba ngenda kuteerako waitawo eddakiika 10 naddamu namukubira namugamba ngenda kuteerako those people waliwo ababeera genuinely busy nga si bya kifere because waliwo n'abatakolanga bya kifere namugamba ngenda kuteerako maama gayi yangamba omusajja yankubira amasimu naye nga bulijjo mu respectinga nga muwe ekitiibwa nga mugagayi mukulu muvubuka ate olowooza ndi wala kamukamugano nyina nzijidde mu mutwe
simulaba. Waneno. Nga yamubanja. Yamuba. Kala mubona gwe badde sisubi. Wallahi. Mbu yamubanja sente. Natuka na blocking. Nga takyagala simu kuddamu ekube. Mbu yamblockinga naddamu nafuna essimu endala. Nagisavinga naddamu namukubira. Lindako. Alwa kayimba gune tigwe weesimisana itali bulungi buli omu ayina ebizibu saagala gwolowooze fe ate awo ngetiza intuse tisoko olumpe yabanja nga mubbi paka uyambulookinga nagamba bannaye abantu ba Uganda fine olaba by the way okimanyi fa bana Uganda fa bali wane Uganda kale nabali mu America bana Uganda naye fa bali wane Uganda olusi fe abeswaza omuntu oberaawo nga gwe toyina kyogenda kukola nosabiriza okuva Monday paka Saturday. Me that's why me I believe in giving others but me I do not believe in people giving me. Igwe tosabiriza. Wallahi kati kankubulireko n'omuntu ande ku lusegere bwe bati tafunangako simu yange kugamba nti nno mpaye emitwalo 5 bampaye 10. Wallahi ne bwenkera ku machanga siinamu yadde n'olukumi zirya. Ngenda kujja wano mu town olunaku lugweko nsiibe njala nga siina gye nzire yeewaka. Tosinikirako manyi. Wallahi dayas unayo gomanyi go kusabiriza. Ekyo kituufu nange sabiriza. Omanyi kuba essimu nogabule kaseera mpayo abantu ne batandika nogana okwata essimu zo. Reche ekintu. Olunaku lw'omukaga nali ne Shakira. I've known her for some time. Awona mutandika okuyimba bishyushye abasinga nga tebanamumanya nnyo. Era naye yakyogera mu camera. Nanga ne mugamba olunaku osimanika singa sindiza nsizigendera nnyo mu kuwa. Ate oli agenda nakusaba obusente ngolaba butono mitwalo 5 mitwalo 10 kati ng'osolozi mu very fast nagamba abawulira abankubira nti rent wange abulako mitwalo 5 bannaye ate bannaye okusabiriza kuli mumwe bana mmwe mweswaziza East and West and Central bannaye okusabiriza kuli mbamawulire okimanyi buli wogenda babeerojja kati waliwo ne babayita okukola conference bagenda basasula ne mumala okukola kube mukozere mugenda ate conference zokola abaana obawe emitwalo 2 kwogera okola conference za kyavu mitwalo 2 zeze ziba ku muletera abantu kuba babega mitwalo 2 ngomana agenda kutera content ogenda kola zeze ziba ku budget ate gwe sirika nosirika gwe bireke bannaye mmwe musabiriza kati nkubulira kugamba Mbade kugamba ki munaye nangamba ne mugana yenze nga sikusaba nangamba munaye I'm surprised ebanga lyemaze naawe sikutonkubiranga konti ki era wabampa de sente mba nkoze okitegeera nangamba nkyewuunya nsaba yimbi banji agamba gundi yankubira nasaba gundi nasona yenze sikuba nkosi mungasaba mimba nga abasinga mbakola ki nkozeeko nabo kati nze erinnya lyange limanyira ku tosiri okusaba nsiibe enjala kyekyo kyempadde nkugamba era ne buno nsobola okukuddiza manyira kubanga kati ozze wano nsabiriza emberenge zange kyayi wange yonna omunsabiriza kyokka ozze kukola kunze wabula bwe tumala osasule gwe nene kompleti yange badde bwezi ebiseera ebisinga omuntu atalina ssuubi okumuwa essuubi kiri deadly nnyo mwe kyemutamanyi okusanga omuntu ali helpless n'omuwa hope kibi kyekyo kye baakola maama waani yakoza naye nze nkitegeera dasi nze saayimira n'amagulu gange 24 Sheira ne chicken Sheira yabivaamu kati nze sola ate kati saayi kuyimira kwangulayo nenya chicken kubanga sola n'okujjana omukamera nga yabagamba nti bannaye ekivulu kyavaamu miliyoni 2 wallahi nga tezavaamu sikulimba sali ya kusente dasi obaddeko mu show naye nga okipinga that appearance oyinagamba abantu nti bannaye twakikubye twafunye sente naye nga bamudde eri ne mwebalabala expenses zibaddawo na buli kimu wallahi nga temunga mujjayo miliyoni nga 2 yakola ensobi emu olwamala ekivulu enkeera tato yamukura kubino yabyogera kuba yambyogera nga alina ddiru gyagenda gyamufunidde ya UWEC ya tourism bw'amala okumulaba alina abantu byayogerako nabo mu nsobi ennyingi n'ayogera ebintu nga bye byabadde naga yatunze teba 5 ze zameka kakadde nga tugasseeko betumanyi ffe
bakwaba no batata we abamuwanga abagulanga tebo milioni 3 tebo njiguze milioni 2 kitegera njiguze mu kitundu naye naga yatuna tebo meka kati atenga sente za expenses jukira batugamba bakola ki bazimuwa okupangisa ekifuno okola ka expenses atuuka ku kifo engeri gye omuntu gwe yayitamu DJ Fake yabagamba ono mwana ino following agenda flight ya following nawe tujja kula ebyokunywa ekifo bamuwa kyaki Chabina ebisinga ebba kyabwerere according to the history ataka tuboyogere bina sawa eno nedda okitale yo mu slogans zaffe ebyo bintu byagwa dda ne babivana ko katotanso bire kale kyali kya mama wa Mena kyabwerere eri mu slogans zaffe ze mu ghetto ekintu ekyobwerere wetu kiyita kakati ebyo nawe bibeerawo abantu ne batandika mubala nti amazzi g'ekifo ekyo gammeka gannya soda wanya yateekako obucupa busatu bubiri obw'amazzi n'obucupa bubiri obwa soda nga tebe ekyusa abantu nga kutebo ya mini tebateekako byakunywa anti wetugambira nti ate abasekati yabakola ki bagenda okumaliriza nga teyasipendinga sente ziweza milioni 5 kuzibamuwa okutegeka ekivvulu ne bagamba kale yes bintu byasoba ku milioni 2 zagamba ziyajja mu kivvulu yandikuteyo at least milioni 10 kale milioni 5 teyasuubiza kwa mama yakuza sente kumuzimbira nju yamusuubiza kumuzimbira nju the fact that chichali mu pipeline nti takyeganya tagenda chukula tekimujjaako nti still ajja jjukula oba myaka 2 oba myaka 3 oba myaka 5 omukazi mulwadde ate kati yachikani kati yetegeko n'okugwa mujanja nedda kyengamba ali mugizimbira afudde ate katugulwacho oyagala mutta gwe mukama nti no manye nakuze ne bwaba mulwadde gwe manyi kitu agenda kuwona batagenda kuwona mwe mwagala okutta omukazi mubiteekateeka mu ebigambo wamma maama yakuza wallahi bagenda kuzimbira ennyumba kajibe myaka 2 kajibe myaka 3 mu ggwanga Uganda nawulidde ne Don Krista ekimukaabya ate baagala mubbiramu yafuuse oluseke polisi yagambye Don Krista mbu bajje bateese omanyi yabazeemu polisi ngazi omanyi yabazeemu munsamo ninge nzijenga lwaki nereeta munsamo ninge nogwe manyi 1.7 billion anti no babazewe bati estimate eri mu 4 billion but eziri wuliriza zirabalako ngeziri confirmed zezo 1.4 to 1.7 abantu be babala bali 3-5 tumbe yakompanya nagambe ya rabbi abantu abamutaka ba plante bamukubyemo oluseke kirasi kati wano Uganda we yatuuse nalina akubba ate nabbira mwalina na ateka nkwireka ekintu kimu kubako omubbi amubeera wa okimanyi abantu abalina sente ate bakyasinza obubi kituufu okimanyi osana okubeera milioni 5 nobeera content nga zikumala olina beera ne bilioni 2 nakimezi 5 nazongerako ate zina singa okutegeera abantu abakyasinza okuba ababbi beba abantu abakola corporate bagita corporate social responsibility CSR abasinga okukola CSR aberungi yebweru nga bwajja mu public buli omu amuwaana mulungi babbi mukwano babbi tamumanyi bonna n'owono gwe baagala okubbira mu bagendera abadde azigaba bwati ngeno obweru bannanga yegulirwa naye nga enaakola ki mu kampani abba bannayo kati nina gwe ono omukazi apostinga ku media abantu ne bagamba bannaye yoyoyoyo owaffe kwekwe bamukwata nako wallahi era naye bamukwatako mwezi osaga atera byakyakola anti lulwe bamukwatira omunene mu government gwe yali akolagana naye bamuputinga down kati kwe kumukwata kati nafunayo omulala ate bubbi yakyongeddemu kati ekizibu ekiri ku Doni waffe tabadde na Godfather ali ayimiridde bano abantu balina ba Godfather obeera ne Godfather wo mu yes kati ekyo yojo kyasussemu bususse sigwe anti luli era ekibebi neera kyenkugambye kati gwowulira kipya
Nedda mbadde nkimanyi naye nga simanyi oba yabitandika dda. Golozo limba bayimba lwa bwerere. Golozo ne kolabe yafunika wali. Abo nabi balimu. Tola tebatengana. Naye. Yes. Ababana kati sente mubazi. Nina kugamba. Ne woba okola ebivulu Monday to Monday. Tosobola kukeera ku makya. Ndozo kitegede kyegamba kati. Why are people heartless? Aja kugamba naffe abafe babagize. So asto omuntu avayo n'akugamba kasito omuntu atambulanga atandika ng'okwogera ebyekisiru nerandiza tewali annyambyeko najja nzekka oyo omuntu mulaba edduka. Mbadde ndi bobinga mubaddewa biki ebyo kasita abantu batandika ebyo mulaba edduka sobola okukola kyonna. Ate omuntu kasita atandika okwesoma class gy'alimu naddala nga eri monetary class, he or she can do anything okusigala mu eyo class. Kasita omuntu atandika okwesoma nga waliwo kye bayita wealth omuntu simanyi ng'ejeeswa kugola wealth and having money byanjawulo. Wealth and omuntu ali wealthy n'omuntu ali rich. Waliwo abali wealth ebya generation. Banene abaana abazaalibwa ne basudiru abo ntizaalibwa hamu balina estates balina biki ebyo abo bali bayita wealth. Kati mulimu bano am rich na milioni 10-15 nezo milioni 10 oba mugagga ati atula mu banana nywako milioni emu mwala na mugobe ngandi mugagga kadade gwezizo ozijja mu bantu kwegatta ate je bakoma okwegatta kwegwe wabula mwegatte wabula mujje wange kwe yabyandi bimwegattireyo oba omwana bamusiza obulwadde oba bamuwadde olubuto gwe tebikwata ku kasaba kusasa nate kati nze mbeera mmanya abayingiddeyo nze musajja yankubira oba by the way waliwo n'abakazi abajanga just bazze kwewummuzaamu nankubira akalenzi nze simanyi kiddako azira nga zize muwadde by the way nze sibeera nayo walla yinza nokugamba nti mmaze emyezi 4 sirinya kweyo ennyumba ng'obabuuza abaana abalongoosa biki bye basanga mu ndoobo nga babijjamu nange nakisangayooko okitegeera kati gwe singa abadonatinga spams balwawo olabika gwe ate you can provide kuba ozisanganga mu ndaawo yola buyoozi zibale zyakola bade kwa double business ebinyo obadde ompadde part time nzi nkolawo branch endala keraga ku macha bafulumye ziyole twala ngenda mukwano sijja kukola omulimu gogompadde kakati naye gwenze bade kugamba n'oli akirimu their click waliwo n'abalala it's big oyo gondaze their click is big. One, abana basula emuyenga awo, and remember na iwe emuyenga, and most of them they are neighbors. Chikuru nagenda mu details bajja kubitegeera nange bade nine bifo binjagala okugamba nti bofunanga time. Omanyi I've been in mu entertainment industry for some time. I've been seeing things what you know the simala gogera Watuvano na story je nakola ku gundi yake ngenda gikulaga atiko atena nakyo wenjogera bajja tegeera omubana bakoze embaga yaba I was invited but I didn't attend bakoze embaga ngereka abantu only 50 but ndoza buli muntu yajja yafuna ndoza $10. Why? Just to attend the wedding. Abula banna alina yali ku click yoyo era bogera mu video zo jamula ate batengana yembaga naye yali mbago bakali kasiki mbaga ate bagikola na lunaku lwakuna nga wala bali ku mirimu kwe kuva mu church speak of it tubera ku kivulu kya ntaate naye daya size sima wabule bye bijane kasabbo byogedde gwamanyi
Ndate muyimbi wa gospel mwali mu bayimbi ba gospel abalina kye bakozeewo betubaddeko nga music atambula nga kelendo ngekuba nga ekuba mu bbala ekuba yes kati ekyo tubaddeko kati ojja kuntomeza mbwa gwendeka kati tubeera ku kivulu ndenga abantu bana balota ndibamanyi tebamanyi tumanye ebintu ku ground yawo Alizo banyere abana malera nga bayimba bakaza bombabeeramu kimanyi nange bali bagenda kuntwala bano ne bakola showcase ya Range Rovers ne bajja mu kifo kimu ne baziparkinga ne muvaamu omunga namulabako omulundi yogo najja we nali nangamba muchoka atokyazijukira ne muwahaga twali fe omanyi nineyo gye nkole ya sauna naye ekole bagagga bokka mbyali yo omwavu ngamba bagagga je namumanyira nga kati mwe mukukuba ennyo wane ekibozi mu kujerega tugende wali ne bannanga bannange enkuba etuvuga kannagina ginenge nabagamba nga lumu August tugenda kubira ku Serena Hotel Love Jubilation Concert tugenda kubira n'omuvuka mu Chosen Blood nga tukuba endongo kitegede then nga 16 August tugenda kubira ku nyungu ya mawe Nyash Festival sikulabayo tolina wallahi date natanzo okola juma akabina kazi mpozi ngwompala na buwalani sokola lwengo dibina lyange lyaze kale ntegedde ntino tonjagala jukira mbaddeko nyina akatono naye nkola sports olinako katuula wallahi katuula dibina lyange lyatandise okujja Leo jasigala kumulyangeera so tungakona mukaga August nyungu ya mawe gitugenda okubeera ku Nyash Festival then nga 22 Supremacy DJ Shield Dance Edition njakubeera ewa gunde wa boyfriend wangu ompya akola biki ngalumu August gundi Chosen Blood wefaako bitia anyway mama wefaako yo nabadde boy wange from day one kakati ngajenku bwali sannyumiza abaana abo mbadde sikunyumiza bwo naye safa kagonde kayan kati ni bwe kati kumbe manyi bingi kati mukwano dasi wefuula nti nza kukyaziza nyumiza kambeere host ku channel yo nyumiza buli kimu nga mutuuka badde wakogerako gabintaati njenje muyimbi muyimbi wa gospel jasinga ngayo mbali nkyagamba mu byabubbi tewuliriza nnyo chicken kuba mubbi ebyaddala oba bukumpanya ebyaddala tukirize kati okimanyi nti nno obukumpanya n'obubbi byanjawulo kati gwe oli muganda naye tomanyi na luganda omuntu okukumpanya n'omuntu okubba kyanjawulo singa chicken yasanga ezo sente nga waliwo abantu abasondedde mama yakuza sente nazisanga ewuwe nazitoola ababbi wano yakumpanya wano yakozesa bukujjukujju n'amagezi mangi nati bwe bukumpanya bukujjukujju kale bigambo obitegedde ku sente zolina musawo kwengedeko mmeka ati ongambye nga bwendi omuganda simanyi godi oli muganda naye tomanyi na luganda wengedeko sente mmeka kati ngenda kweyongerako bambi sagala nnyo ddawo nsiruwalireko ngenda kutula ku boda mbyogere wa boda ngambe vaako genda tosasula kati kankubulireko ekyo nemala okigamba wa boda asaana okubeeshugo mbusimanyanga oli yakumpanya ate yamala namba kalizo lwakyo tetomanyira nnyo naawe ate mbutumanyi luganda teyabba chicken teyabba ngeragera mu restaurant bambere yobwere manyi nange simanyi nange simanyi ensonga simanyi weeva olayika walya ku ssente olayika walya ku ssente ya chicken sokoleke chicken tumuveeko yalidde ssente ze mama yakuza ekintu wakingiramu tomanyi naye guma dayo ku drawing board oba alina essuubi nga tokyako ebintu byonna wabiggalawo manyi zigenda veeno sorry for you tukusaasideko nnyo ensi bwetyo bwetambula emyaka gy'olina obadde tunamanya nsi bagikulaze it's okay gumira awo mwana gwe obadde okyanyumiza Abamerika wesiva mpa Abamerika ongambe baavu bazibu onatera bagatako kyabukumpanya abasinga baabo ate era abasinga bakumpanya tonyongera mu Amerika namumaze Amerika yakoze eki
bali aba oli online yabadde bwawa ngozi byeko nnyo omuntu online ate simumanyi ono kiro yabaddeko nga nze nabaddeko ndi naawe ekiro muni wetonja samira njasamira kitono ovuddeko abantu mu kiro webukeera abantu buli kimu mukyegaana si abantu bajja kugamba gwe naba crash wange olinda lwafo twale sente nekwashiwa tojja mufunamu olinda ku ssaawa naye bambi onyumiza naye nga oli obedde wange paka obumazeewo oyo muleke tojja mufunamu alamuza akasawo ono omwana yali mu ba bitoxic yali ani yabeera ku Brenda kati yafuna gwe yalina yali mu kadoxinga kukuyo nga yenyini yamukwata amukwatidde simanyi omukadde yamala nafa kati ojjukira Club Silk bwe baagi nga bakajigo bamunda Australia naye genda enaalya nze gimala okukuzaala tomumanyiira kasajja gwe oli kakulu muba obutama badde nkunyumiza Brenda yali dansa muyimbi onozo mukadde yalayika yafa nawaita emyaka 2 nalyoka akola online boutique yakola ennaku 2 nayo neefa yali ayimba n'abo bagundi Helen Lukoma nayabeera Helen Lukoma ng'alira wakalabya akagiraasi ke yadanyweramu kadildo oza gundi zaafuluma dazimaze almost myaka 2 it's okay But so what? Mama. It's a glass. Yeah, dildo? It's a glass. No, to baji kola kati waddo yagala yako le shaleme kunya bya kunywa. Omanya kyamanda akola kyadi weird. Je kenyini era bisiza ntino kiga. Ekikifule ekintu kino kiri kibi. Gwe kutandika kigiranga. Nge glass ndo yadaba. Nawe lekera okuteeka ka abantu ye glass ye yagikola. Ye yagikola. Ende koma yakola yo gundi glass we baweramu abantu. Nze nyina zine sister ngazi nyweramu ziri waka. Alero gabe sister osigwe. Hey. Sigwazi nyweramu. Natinze byokunya chaka bazinyweramu sibinyo. Ye banyweramu nki. Wine gundi. Mwenge. Juice. Chi. Yogurt. Wala ne bambi dasa olinga bi. Badde sagala kireta mu ngeri sugar gya kireta. Weka muko yogurt plain yogurt wala yewe chiva. Mwe glasi ya Helen Lukoma. Lwaki nteka mu. Lwaki bagitumye glasi ya Helen Lukoma glasi zibadde almost myaka 2. Gwe twagira biddeko kati twazimuwadde zize. Glasi ya Helen Lukoma. Gwe mwana gwe gundi ne nabwiso. Abo balina tebana we bataba. Okimanyi abo nabo baliko ku bambasada bomufere. Baliko bambasada badani Chris. Development channel. Wabulanze bane ebine ebyama byemunkika simanyi nga bingi nasirisa omumwa. Wamma. Omujukira development channel. Yaletanga tabo muno zigula kula simanyi nga ali kuba single mother simanyi byani. Ati sistange nagula bitabo bako 12. Nga byona bifu. Hai ansuba ne batufeze no kumanyi buli ayagala okufera ajja Uganda. Lozo kitegero lino yali mu Nigeria nene akozesa bana Uganda. Kyola nkugambye wano bufere tebusobola kuggwawo. Ne bamusiba ne bagala ko mu deportinga ne yebululira. Mugunira simanyi yali agita grade channel simanyi something like that. Nalyoka registering abayimbi bagenda bakolera ebivulu country wide. Nabina atabikola. Natandika patenga kambuze banene abantu ba black market bachi bana Uganda ba black market mu America banaye bali abantu babi o music ogamba wa music yo mu America nali yako kusenteze rush to kiriza bana Uganda tubba bwetuti black market mu America desperate nyayo wa green channel kukulageno wa development channel abantu be yakozesa atenga nabo bali olabira ddala bulaba nabantu bakiri mu ntekeddwa kwaliko banabwiso kwaliko Douglas Lwanga kwaliko Shiraga Shuma ni tata we nga kulaga ba DPS bona akolagana nabo atenga mugezi ebifananye biruma olumalanga abisasanya mba amawulire yeke nyini nga abaterako nga mu postinga
N'asitula ba single mother una n'abakwata n'abateeka mu kiholo kya wano wabeera omwoleso erugogo bannaye nga bakomeeri n'aleeta omusomesa wasisimuka Uganda basomesa nekyaka yateekawo emphasis awo kati mulaba zino taabu nga bwe baasise emmotoka z'omugaga n'ezooli bwe baazisika ng'ab'emmotoka babanja oba nnya kati oli oba yalina nga 18 nga bonna be yazijja nga yateekako ebipande by'olowooza zize bonna ne baleeta nga amaze emyezi 3 talina gwa wa seeti nga si zize zino emmotoka zabadde zize tonkuba ekigo nti si zize yalina emmotoka yekka nga zize nakako poliisi zikyavundirayo zino wazirabye bazisika bazitwala ku poliisi nti zize oba bagirizo bazitute butwazi eza sipapa okimanyi ziri ku poliisi nakati zavundirawo okitegedde kyenkugamba yeggwe ebyoyo omugagga ne munnaffe ebyokuweereza nude byakomawo alabeko munnaffe atuli mu maaso mwana oyagala ebintu ebyobwangu mwana gwe kyogereko sooka mbadde high five guno mwaka kukyatutandika kye kino kyosoosa okwogera ekyamagezi ate omumanyiira bannaye ebiba bya sipiidi dakiika 5 yaba yabimaliriza dda byebiri byekugamba ebintu by'obwereere nze kati ebyamama wammena nze kati kankubuli shekintu oba kimpulike kankwireko dasi nze ngenda kubeera ku booda ngenda kukola buli kimu ngenda ku booda wava malabba kati booda ero ojja gibeerako paka sigala gibeerako paka but trust me nze ngenda gendera mu state progress bwenti omanyi gwe omuntu nga okwesiba ku muntu notuka n'okweswazaswaza bwekuba amabeere bwekuba wansi all because of money bannaye ate bona bava America kyokka nga tebalina nakye bagenda bagasa lwaki babana bagala nnyo gundi ezo abaana beyebweru bagala nnyo baweereza ebitundu by'ekyama first of all those people are idle no babeera bakola kati kankubuulireko those people ogamba nti nno idle nti babeera lonely ayinza okubeera ku mulimu ng'omulimu sigamba nti kati ffe ekifaananyi kye batusiigiraye nti babeera bize nnyo tebalina budde biki naye osobola okwogera kati nze nkugamba kituufu kyoyogera nange bibadde ngenda okugira kugambe ekyo ky'okubeera nti nno babeera bize nnyo bakireke kuba bw'atandika okwogera 4 hours saawa 5 ng'ali ku simu yo ng'alinga eyagulidde nagoba omungereza lw'ebyo kyova olaba me I recommend banene abawala baagala nnyo abantu b'ebweru I swear I would totally recommend UK guys UK omusajja wa UK ye musajja agenda okupira agambe hi fey biki kati nze nyina mukwano gwange UK simulaba nko simumanyi bino ebyokwasama bye byamuleeta naye twafuuka ba mukwano akubira n'akubuuzaako oli otya ndi bulungi nagamba kankuweeyo akakadde just to waste your time to compensate for your wasted time nayo America diaspora baagala abaana b'okugulawo wali kati nze waliwo yangamba sakubirako osebe n'aba ya pretty Nicole yes nekubira n'ekirevu lindako mpodiruki wali omutunda mukwano nali ku business nga bangambye sayikola kyonna kyokola mukwano nga bampaddeko ne deposit watunda pretty Nicole saamutunda my thing yinze nali kufuna bufunyi namba kwe kutunda ate waliwo ekirala mutunzi kati tunda abaana abobuwala mukwano tonja samira kati kankubuulireko if someone calls you nagamba njagala enamba y'akaakaana akaddugavu akaasama ennyo kituufu ndi mu kamera kamalirize kati empewo ekutta owuli oyagala kwegatta mukwano oyo tuyina bye tukola tuli mu bizinesi mbwera feeyo owakantu soko njokyeyo awo bro oyinamu abiri oyagala kukola ki owala ki
mukwano tonja samira twale eri olubuto lukulinga olw'enfaana wamma oyo nagera kuba mukulembeze waffe Makindi goyisamu eggaali kati kankubireko nyina press conference gyenvaako awo wenkugambidde nti no simanga tukolesa mukaaga waliwo gundi Dr. Byamukama Henry oba ku bit nanyini BTM yesimbye wantu kuba president naye kubaddeko naddala kanjagere njeka kugamba ekyajagalo yisaawo kubaddeko abantu ba media nga sibalabanganaku nga nzenzeke yemanyi nga n'abaliwo bamanyi naye nga abalala bonna baita media ya Uganda mbo bano baawo owe wakwatagana oyo omuntu olwesagera kola zi charity ghost charity ono gwola wallahi charity zange siza ghost gwerinda next week abazungu bange bajja see I'm not recruiting anyone I am not recruiting anyone nze charity yange ngenda gyekolera egwe bulungi nnyo nga twali ngenda Mulago Cancer Institute so kombuli engeri gye watunda mu gundi Pretty Nicole samutunda business teyaggwa omusajja nanga bali nno nababiri Simon ina mumeka mukulete soko je kati tukuwani tukuleterani Happy Power Simon genda speak of Happy Powers mukwano mukulu nnyo nedda si mukulu inze kino kina kwende proof waliwo atosinika amaji lindako bamuteeka mu beti wallahi nga bagenda kumulya ne bamulya simanyi oba kyagwa oba tekyagwa naye gwe abo bazoliga batuteera ddala mu gundi ne bagamba omanyi buli kintu kye muleeta makinako experience waliwo omu yali TV host omu radio host omulala nga muyimbi ekikulu nayogera akabiina ako ate bonna bakwano bange bajja kutegeera mukwano nze nga sikunyumiza mboozi nga siwandiise mukwano ono uliriza kyengenda okugamba ate kirala erinnya livudde mutwegenda difuna era bwe mulaba yeekoza musekerera nyabo nga bonna babakwata kirindi babasookeza mu toys club kati nga bali bagayi bafumbo ate nga bagayi baali bataano abavubuka bo baali bataano kati yes nga bonna bano basatu nga bonna nga babatwala kwaliko n'omulala kati uliriza kati kwaliko omulala owokuna naye tamanyikiddwa nnyo naye yali mukwano gwabwe bonna era nze Yoshua no ate byenkugamba omukazi mufumbo by then nedda tannaba yabikola nebigwayo tebina kyemumanyi yabikola nebigwayo ojjukira olunaku lwe bagenda amawulire gatulaga Bugundi omuwala yali gwe baali babanja ennyumba nga bupiru buli mugundi wegule walirabako nga bagamba nti no bamusanze n'obupiru wali biki nga landlord amugira story tojijjukira kati mu ukolwo baali basuzizza abavubuka basatu naye nga kuliko noono omwimi gwe twogerako yalimu munda munju omuli omuyimbi gwe twagambyeko wali yalimu munda munju kati bwe buzibu ebibuzi nina bingi kati yatulumuba kyovula abavo bakwano bana bali wano beesudya tebannakola bintu abana bakoze ebintu kati kali akabuzi kabasatu ngenda kakunyumiza nga tuvudde wano ogenda kutya ate abavuka bonna baali bafumbo naye nga bakuba endongo mu kifo ekimu era nga bo babakuŋŋaanya olumala ne babatwala mu kafaako bwe bapangisa ennyumba ne bakola bye bakozesa wanga mwenda ne badda buli omu mu maka gaabwe bano ne beebakayo paka ku makya yes era lumu omu nali nkola naye mba tuli ku gundi annyiiza ayogera ebitakwatagana mu mubuuza abagundi obamanyi yamyutingirawo n'ambuuza alo abaani abakugambye ate
emuga kati gwe manya nkumanyi abaana abo abalenzi bali bafuuse ekizibu wano e Kampala nga baabawa tayimu nti bano bo balwa mukaaga buli lwa mukaaga mande wano bali kati ebintu abaana bye bakoze abo buwala e Kampala wano bye mulabako kati ebyo rubbish singa kamera zaaliwo emabegako wali mwe temumanyi kye mwogera kivula abasinga batayiti kuba banyimba manyi naye kati bannaye simanyi oba bano twatuuka mu bufumbo nga balina ebintu bye baakola simanyi oba their past doesn't oba owumudde manyi kibayita okuritayaringa oritayaringa ebintu oba byesonyo jjukira wootuukira ogwo omuwala okuritayaringa n'omulenzi naye aba yabikola ne munnaffe eyo gaali gy'alimu aliwa abaana abaliwo ennaku zo sibawa budde singa nali namuwa obudde singa kati nkubuulira naye ngandaba isinotuwaasi ogenda kunnyumiza nga tumaze negamba ndaba ye ate muwa obudde isinotuwaasi ye ndaba ate muwa obudde isinotuwaasi kuba abantu agenda tutomera bannaye she needs advice muleke kubanga naye nga byonna obuzibu temutunda bawala bannammwe nde bansaba nnamba kati mbadde nkyakunyumiza abaana abo bankuba kyeyo waliwo eyakomyewo yabe buli muwala gwe nakolangako interview uliriza amanyi teeka ino gye bakubisa das how are you enamba mbadde njifuna tomumanyi how are you wankoledde story nyingi n'asooka kuteerako 15 n'ogamba n'omwana oyo bambye story enkwasiza ennaku nandimuwadde kasente kati ate nze siremera oba ogenda kuwa omuntu sente ayisobe enamba ngikuwa nze sente teyita muki muggo ng'ogiwaayo weekend mba ndi awo ng'omwana omu ankubira sijebaleko gundi omumanyi konze yansabako enamba nga ayagala kuwa sente yazze ali Kampala ayagala kundaba kyokka mugambye asooka ampereza emitwalo 2 nkole enviri sola genda wali nga ndiwe tagamba nti ndi muyaaye njagala kumubbaza mugambe nti nze siri muyaaye era ngenda genda mulabe nengamba yazze ddi kumba abaana naba bwe bazikuŋŋaanya nga bagala kudda Kampala kuli abaana nemubuuza mwatandise ddi okwogera yaŋŋambye eggulu naye yaŋŋambye yajja last week nganze gayitanyegangako ovuwiki si musango kuba nange tituli ba mukwano nze yafuna namba yange agasajja agakulu gabeereeyo naye nga kalaba obwana kati waliwo yaŋŋamba banaye nyina akawala kenjagala oyisaamu awe galinaye bw'okalaba bambi kaana kato olunirwa kuba kali ku midiya ne muganda naye kankubire kati gwe toswala bwana kyobuto bwogamba buli ku midiya nze gwe nali manyi nti muto bw'ava mu restaurant bwakkirira bondi bw'ava mu bondi nga ndowooza nze mwana muto ngenda omaliriza ng'omwana baŋŋamba nti abo bonna kaleke naawe akokona kakulu no kato as in yes mu myaka naye bye kalabye kakulu kati kalabye ekibyo byane omukwano owayiriza kalabye naye si nnyo kalabye bekalabye naffe okunywera mu plastic wa bbulu kalabye naye wamunyweredde Mase bondabirako Sophie gwe omungambireko awe Zubeda emmere ali mu mmotoka amuwe enkoko ya supu neyanziza Zubeda nno mulwadde naye maama tayagala ampeke kati anywa obuwunga empeke waba tajagala bagenda muteekako gundi chupa afa bambi sorry ali lubuto lwaki buli omu kyabuuza neshira kyabuuzizza mbuuziza bubuuza ali kati mwema buli muntu afuna omusujja aba alina kuba lubuto mulekala omuntu ayiteza kale ali mugongo tali lubuto gwe nze ndabye abantu kati ate abantu abo balangira sente maama mukwano ne bwakuwayo $10 oyo feeyi yalya sente yange naye kati waliwo akasajja bannaaye
kaleyo mu America nanti waliwo bu communities obubeeramu abannayuganda obungi obw'abanaku naye waneno ffe katukasatulira nti nali mu America abasiru babeera balowooza bannaye onali mu America biki bannaye abawala abatambulamu bwati naye nze nagamba Mukama so kakati munnange kitunda baana yeeyongedde kati ate obuzibu n'olaba bwe twafunye oli omuwala bw'omuwaayo oli wagampe namba yemuweeyo kasente oli kati nolinde bamuwa kasente mu mikwano gye binaga bana mukimanyi no gayi ampaddeyo wano emitwalo 2 ko ye gayi kugwe giba mitono kubana abaana boolaba mu makirabu nga babayita kwetega oli wazimuwereza nga aliri nga talina kyamukoze ng'onaamuyise okwetega oli amulirire ku mitwalo 10 giba mingi. Muyina ekintu kimu kye mutamanyi mu zino abaana be mulaba mu clubs abawala abataze lwakwagala kuba nti esimu yange teriwo oli ateeka ku status girls who are free tomorrow we working era omwana namubuuza kati ofunye bameka abasinga okubeera ba host sikyo kati host ayita abo abawala kati mwembala babubeezi kubeera awo ku mmeeza nga beetoolodde naye nga balungi naye nga talina $5 noona abayise abasuubiza byakunywa byokka era bebyokunywa babeera nabyo era bibeera ku gundi kati ye oli abamanyi bagenda era oli wamulaba ono bana abasajja abasinga babamanyi ba host yabo era amugamba bugambi nti oyo nedda buli agamba nti yes am available nga oli amuweereza ekifaananyi mu inbox ng'omuwala abiteekayo ku status oba nga agenda mu abo bamanyi abagula omwenge agamba leero nina ebyana kati oli ajja akugambye kino kyenjagala bw'olaba oli kujja nakugamba oli gaya ali wali akwagala naye bwe bamuwa 3 afunako emu kitundu oba 2 host bamuweki ngamba omusajja wagamba nti no njagala oyo omuwala ne bagenda oba omuwala kati wabeerawo gundi fee price sokolindeko emmekazi ogeyogedde 3 nedda miliyoni oli musiru ntono kukuba oluyoko ofe abana baliya ku mitwalo 2 oza miliyoni nedda mukwano kati nga sokolindeko okwogera ebyo byalayisi ndi mu mabala gane nange ebbeeyi andi ngenda kugamba ebigambo bino andi kugamba awuliriza baba bawala babalungi abeerugwe nga bakulira mitwalo kugamba ebigambo bino wansi kugamba ebigambo bino wansi nze nina abagagga bemmanyi nga balya abawala abalungi nze nene gwe mmanyi yalya mama n'omwana etankulage kubwe byogera tobimanyi oli nampereza ne message omwana nangamba wabula kibosi kyo kisiru nnyo sebo kiride emitwalo 10 biki byoyogera bino bye bagenda bagamba nti bampadde akakadde baba beesoma abamu baba bazibbye bubbi nga bazimubyeko ne mu midio jukira omwana wano oli omuvuka gwe yabba omusajja gwe yabba sena jena amugamba wali olowooza biki ani bagamba nti ate bandi badde basula mu nzigo ttayizo za gundi yogoli mulala waliwo abaklaasi naye akuwe miliyoni 1 tagenda kubeerako buli ddakiika bwolaba bano ba mitwalo 10 ate babeerawo available every time ono owe miliyoni akulya lumu nadduka kati ate abantu baabuuka nze nina ne mugana w'omuyimbi gwe mmanyi bali bamuliira 5 ne wabeera abo busa bali kati tusaawa zino bamuliira emitwalo 2 ku 25 ngabo waliwo yangamba nti kubali be bawandiiseeko omwe yabadde makati mbu ye bamuliira n'esatu emitwalo sesatu 10 ekyo kyo nali nkirabyeko ekyo kyo nali nkirabye nako 10 nga bakimuliira magaba 10 si gumu 2 sesatu osagana okusaaga kati ono yamuwa mmeka tamuwa naawe tamuwa yes ate kati nze mbamanyi nitandika oba okumenyeranga bonaona babadde bali awo wabula bannaye ate nga Yesu teekako nkulage
omumanyi omumanyi naye buli wayagalira kati oli omwana baaba kati ndowooza kati nkubuulira obuzibu obuliwo bwonna bino abaana bye bajja eno ne bakugamba kati kankulageyo omulala omu namulabye yeepanka bino byayagala gundi omumanyi eno gye oba esi tumumanyi oyo nga nga ne mu mmotoka guggwanga wali ku ploti eyiti buli ddakiika 2 bw'omala erinnya genda oliteekemu genda mulambulungi mulungi bitya lwaki tutuusa awo kati mwene bibajja neno abaana ne babalimba ebyo mubiveeko kati mwe temuli ku ground ffe tubadde ku ground nga tulaba Malayika Teshi avuddayo n'ayogera bizinesi ye gy'akola eya side business ne bamugira nnyo nnyo alina ku house arrest mukazi wattu baana bawala twesaaziza ne tukamala mwe musaaga n'okusaaga nze kati ebintu ebimu tubimanya ne tusigala ne tugamba naye kati bannange musaaga oyo mmanyi wuuno oyo yalina n'olukiro ate onaagaba mmeko 10 kati ate ye kennyini ennyumba gyasomamu ya mukazi bamusuza ate agabe sente ne mukazi mukwano gwange nnyo mukazi mukwano gwange nnyo yali akuba n'akoma obukomi wano ebyama byakwata omutwe ogunteekeko nga ne mukazi siya mwe musaaga kwata bukwasi mutwe tukomere wano olunaku lwaleero tukomyawo mwebale kubaako naye gwe musaaga gwe Kampala bwereere anti yakugamba tugenda kgenda mu ono yafunako saga twali ku Entebbe Road ne batuula basatu nga wanaatuuziza ne wali atuuzizza ne wabeerawo ategeera ate ng'oli mugwi wa ddalu najja ng'ayagala bakuba basatu ono yayita manju yayita manju naddu awo ku breaker edajja nakumbi yali nsazagge ate ne session yeyo kuba endoogo yagimalako bamutwala kaguddeyo paka bweru agamba kati adduka kati yalina omupya nga tanakwatamu bwe bakukusa paka mu mmotoka bali bonna n'abaddukako ono yajja oluvannyuma ng'ategedde ono agenda otuuka ewaka ng'ate ono omukambwe ye yatuuseeyo dda wayita ennaku 3 nyina ennyumba ate naye bweru n'akomawo nyina ennyumba ali ku kyeyo yakomawo kati abeera wano kati abeera naye osobola nga mu describe nze nga tuvudde omumanyi abulanaye fe nja kufa nsibe bulungi mweraba life bwete bwebeera naye nga mubeere bulungi tunaddamu sinaga njogeza byama wano